Yes, mbandiza kadde kano mwasibye mutya mwasize mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi bagita Faadi TV yuji muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi bali updates ziba zitambula okwetulula eggwanga lyaffe Uganda era mbagamba nti muri bakabinyo okubanga mugifollowinga mwe abagiye kumirako namwe abasubscribing edda abatina bapanga musubscribing ngenda kubasaba musubscribing ate mutaninge onu notification bell mwinamba gamba nti muri bakabinyo era nga updates ojja kubozifuna buli lunaku nabo osubscribinze nonyigane kala mawulire na gisaws no mawulire ga musajja mukulu amanjidwa nga Aklamu akosa ne mukyala Kuluthumu Kuluthumu abamugo bayitanga Kuluthumu Azadde naye ate jukiro mwami yafa era takyali mukazi wani wa Muzadde omukyalo ono munanga Azadde ono mwami bamita Aklamu gumikiriza omukyala ye Kuluthumu manyeko lya Kuluthumu munange yazadde omwana ow'obulenzi olunaku lweggulo sabadde sawandozanga asawandozanga 3 ez'ekiro yakubyewo eryana eddenzi omukyalo ono abadde lubuto munange yamaze nakola ki yamaze nazaala jjukira yali mukyala wa Muzadde naye Muzadde agenda okufa ng'akoze ki ng'amwatulidde nga gamba ati yakimanya dda nti nakola ki ayenda ate nga Muzadde yakola ki yamuteekangamu ssente ez'okusoma kuba omukyalo yali asoma bintu bya busawo naye nga mwami Muzadde nga afa okulaba nga akola ki nga amala emisomo gye aguladuating mu bintu by'obusawo olw'ensonga ati yali ayagala abeera omusawo w'amaanyi wano mu Uganda naye yagenda okufa ng'alaze okuba nga asuubiza mukazi we nti alina gwakola ki gwayendako kumbe yayendangako omusajja mukulu ono Aklamu kumwikiriza gwe yayendangako ingini ono olw'ensonga nti basomanga bonna ono ng'asoma bya inginiya oli ng'asoma byaki ng'asoma bya busawo nga kubasaba musubscribing ate munyigene kale bagita Faadi TV munange bano bazadde omwana ow'obulenzi era nga Esannyu jjiriro mwami ono naye abadde mulwadde agenda awuna ate ogenza okulaba nga ati n'omukyala akoze ki n'omukyala Azadde kwegamba omwami just abadde recovering kwegamba nga awona buwonyi ate kati saazo n'omukyala yakoze ki n'omukyala yazadde ninga omukyala yazadde bulungi yazadde mwana wa bulenzi yamuzadde bulungi yasomola okusse bulungi era Katonda tumwebaza olw'ekyo subscribe ate onyigene kale genda mu comment section bambi tumwagalize tumuyozeezo okubanga yakoze ki okubanga yasobodde okubanga azaala bulungi ka baby boy ke akosa n'omwami Aklamu gumikiriza okuba nti naye agenda recoveringa mpola bagita Faadi TV yugi mwena mbagala nnyo era mbagamba nti muli batabu nnyo muli babode nnyo okubanga mugifollowinga updates mba nazo buli lunaku olw'ekyakunsi kuno mba n'amawulire agaba ga trending ku social media era ng'essaawa zino gano ge gamu ku mawulire aga trending ku social media aga Aklamu gumikiriza n'omukyala we Kuluthumu ga trending naye abasinga beebuuza omwami mukulu Muzadde agenda okufa omukyalo yali amuzaaliddeyo kaana oba nedda ebyo nalina bibuuzo naye nga Muzadde agenda okufa nga kimuluma nnyo okubanga omukyalo yali amuyiseemu ng'akoze double cross gy'osobola double cross okuyita mu muntu okumulyamu olukwe Muzadde kyamuyisangawo musajja ate nga ebiseera singa buli wabeera nga awa speech ayogera ku mukyalo ono kuba omukyalo ono yali amwagala nnyo naye omukyala Bambi kyamukuma mukulu Muzadde omugenzi kyamukutula nnyo okubanga omukyalo ono yamwagala ebyensi naye ng'ate omukyala abaliga ng'abaliga ku musajja mukulu Aklamu gumikiriza bagita Faadi TV nga Bambi bazadde tubayozeezo okubanga bakoze ekyo okubanga bazadde bagita Faadi TV yugi mwera bulungi mwera